Weewaawo mukwano gwange kansuubira nti oli bulungi olw'ekisa kya Katonda. Nkulamusizzaako nnyo era nkwagala nnyo. Emirundi nno mingi tutera okugamba nti obulamu bw'ensi eno bumpi nnyo, era osanga omuntu ng'alina emyaka nga 17 naye ng'akugamba obulamu bw'ensi eno bumpi nnyo. Oboolyawo nga yalyagadde awangaale 15 newankubadde nga Bayibuli eyogera 20. Oboolyawo nga kituufu nti obulamu bw'ensi eno bumpi ate nga ge mazima. N'olwekyo mukwano gwange, ekituufu kiri nti buli lunaku lw'obeerawo ng'oli mulamu, buli ky'okola kyonna kikole ng'enkya ate abeerewo. Buli ky'okola kyonna olunaku lw'obeerawo ng'oli mulamu kikole nga lwe lunaku lwo olusembayo ku nsi. Omulimu ogwo gw'oliko gukole nga enkya ate abeerewo. Bw'okuba kwagala, omuntu oyo gw'oyagala mwagale ng'enkya ate abeerewo. Bwe kuba kuyamba, bwe kuba kugaba, gaba ng'enkya ate abeerewo. However, bw'eba nkoko ng'ogirya, gisalemu wakati, ekitundutundu okyeggwere, ekirala okitereke kibe ekyenkya. Lwaki? Omuyimbi omu yabagamba nti itizoote. Oyinza itizoote zonna olwaleero, omwana wattu ate enkya n'obeerawo, n'otandika okwayuuya. So bw'eba nkoko nnamba, gisalemu olyeko oludda olutereke lube lwankya. Ne bw'onoba nga tosobodde okubeerawo enkya, abanaabeerawo banaatandikira awo. But the fact is, buli ky'okola kyonna akakisa Katonda kakuwadde okubeera omulamu mu lunaku olwo, kakozese era okole nga enkya ate abeewo. Bwe kuba kuyamba, yamba ng'enkya ate abeewo. Emirundi mingi mpulidde abantu bangi nga oboolyawo beenenya, ng'agamba kale singa omuntu yonna muyamba. Oboolyawo ng'oli eri mulwadde n'owulya mu mutima gwo nga kikulumiriza okuyamba omuntu oyo, okumuwa ssente agende mu ddwaliro, n'olwawo ng'okyalwanagana n'omutima gwo, mutwale mu ddwaliro simutwala. Ayinza okuba nga takuvunaanyizibwako nnyo, naye ng'oli omutima gwo gukulumiriza, omuntu oyo mutwale mu ddwaliro, mutwale afune obujjanjabi. Wayita akaseera katono ogenda okulya tugundi afudde, ne kibeera nga kikulumiriza mu mutima gwo. Lwaki? Kubanga walina obusobozi obusobola omuyamba n'otamuyamba. N'olwekyo mukwano gwange, buli kyonna ekiri mu busobozi bwo ng'osobola okukikola, kikole ng'enkya ate asobole okukikola ng'enkya ate abeerewo. Bwe kuba kusanyuka, sanyuka ng'enkya ate abeerewo. Kola byonna by'oyagala kasita biba nga tebikosa bulamu bw'abalala, kasita biba nga tebiggyaawo ssanyu ly'abalala, kasita biba nga tebirinyirira ddembe ly'abalala. Oluwa ddembe okukola kyonna ky'oyagala okukola mu bulamu bwo. It's all about you. Kikwata ku ggwe. Bwe kuba kuweereza Katonda, muweereze nga enkya ate abeewo. Bw'omanyi okuyimba,
Mukama muyimbire ng'enkyata abeewo. Kabaka Dawudi yayewuunyisa abantu. Kabaka mulamba yazinira Katonda, Bayibuli egamba enkutu ne zigwa, abantu ne basaamirira ne bagamba kabaka nga aweebuuse, kabaka omulamba. Kabaka aweebuuse ng'azinira Katonda eyamutonda eggulu n'ensi. Therefore mukwano gwange, totunuulira ani akuliraanye, totunuulira bigambo bye banakwogerako. It's about you. Kola ebikusanyusa, kola ebikunyumira, kasita biba nga tebikossa mulala. Kubanga okwogera abantu bajja kwogera, tosobola bagana kwogera. Tosobola bagana kwogera era bw'obeera eyo ng'otya okwogerwako obeera okyalina ekizibu. Omanyi lwaki? Teri munafu ayogerwako. Omuntu yenna ayogerwako abeera w'amaanyi. Tobeeranga eyo n'otya okwogerwako. Banandaba batya? Banaawulira batya? It's not about any other person, but it's about you. Tekiri ku muntu mulala yenna, kiri ku ggwe na bulamu obwo. Kola ebikusanyusa, kola ebikunyumira ng'okyali mulamu. Oba oli awo enkyo oyinza otafuna kakisa kabikola. However, tobikola in the negative way. Lwaki? Kubanga oyinza okugamba kansanyuka olwaleero kuba enkya nnyinza obutabaawo, n'oyagala ogende okebera buli mukazi yenna owa buli kika, okumaliriza ng'oyodde siriimu, bw'abadde alowooza nti enkya oyinza obutabaawo, kumbe ng'obadde wakubeerawo myaka 7, ogenda ofiire ku 24. Kola ebikunyumira naye ng'obikozesa amagezi, ng'ossaamu amagezi n'okutegeera. Otherwise, nkwagala nnyo, obulungi ekisa, okwagala n'emirembe gya Katonda bibeere naawe. Ne bw'obeera eyo nga Kristo tomuwanga bulamu bwo, bumuwe leero akukyuse, akuyambe, akulokole, akuttereeze. Kubanga Yokaana 14:6 agamba nti nze kkubo, nze mazima era nze bulamu. Muwe obulamu bwo leero, so he can change you and he can make you a new creation. Love you.